Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako olunaku olwaleero nze nammwe abakyala abaana abawala nyagadde mbawe ku ddagala ery'obwagazi ery'okwongera obwagazi mu bukyala bwammwe. Bw'oba oli mufumbo oba toli mufumbo osobola okubeera ng'olikozesa eddagala lino. Tugenda ddiyenga lyakutawaaza ddala ofune ebikoola by'entuntunu. Entuntunu funa obukoola buno obubeera obuto nga bw'olaba obubeera bwakavaayo bw'oba ofuna tugenda kuba nga tuliyenga ddungi nnyo. Ligenda kwongera ennyonyogezo z'omukwano mu bukyala bwo naddala gwe omukyala atalina bwagazi bw'omala. Era funa obukoola bw'eppeera, obukoola obuto nga bw'olaba obukoola bw'eppeera obuto obubeera bwakavaayo bw'oba ofuna buteekemu. Ofune ebikoola bya nkomamawanga, obukoola bwa nkomamawanga funa bwonna oba bukulu oba buto tewali buzibu, naye funako bukoola bwokka bwokka kuba jjukira enkomamawanga eba n'amaggwa. Obukoola bwebo nabwo buteekemu. Tugenda biyengera wamu. Ofune mubiri ne ka mubiri kafune keeko nako kateekemu. Bw'omala okufuna mubiri funa obutula bukatunkuma obulaba bwebo nabwo buteekemu. Osobola okufuna obwengedde n'obuto tekirina buzibu. Beera ng'oteekamu eddagala lyaffe mw'ogenda oddiyengera. Teekamu amazzi beera ng'oyenga eddagala eryo ddungi nnyo. Ligenda kuyamba gwe omukyala okwongera obwagazi mu bukyala bwo. Omukyala omufumbo osobola oddikozesa, naawe atali mufumbo osobola oddikozesa singa obeera tolina bulungi bwagazi. Beera ng'oyenga eddagala eryo. Obutula buno oba bukulemye okunyiga ng'oyenga osobola obbuyuza bw'otyo nga bw'olaba bukatunkuma, oba osobola okufuna akaveera n'obuteekamu n'osooka n'obusekula. Sooka osekule obutula obwo bayita bukatunkuma bulungi, busekule oluvannyuma obuyiwe mu ddagala eryo ly'oli mu kuyenga. Bw'oba osobodde osobola obbunyiga nga bw'oyenga nga bw'olaba. Yenga eddagala eryo bulungi nnyo. Bw'omala oddiyenga n'olaba nga ligonze bulungi, ng'olaba obutula bugonze n'eryo eddagala eddala nalyo nga ligonze, nkusaba tufune akasengejja. Funa akasengejja ofune n'akantu akalala nga bw'olaba osengejja eddagala eryo. Lisengejje bulungi obukyafu bwonna buggwemu. Bw'omala oddisengejja nkusaba obeere ng'olitawaaza. Osobola odditawaazaako ku makya ne mu ttuntu ne wano ng'ogenda kwebaka. Kikulu nnyo obeere ng'olitawaaza. Kwegamba olunaku osobola odditawaaza emirundi ng'esatu oba emirundi ng'ena. Mukitegeera? Naye nga litawaaze ng'oliyingiza munda. Tawaaza eddagala eryo ogenda kubeera ng'ofuna ennyonyogezo z'omukwano mu bukyala bwo. Bw'atalina bwagazi, obwagazi bugenda kubeera nga bweyongerako mubiri gwo bulungi nnyo. Lino lyakutawaaza. Beera ng'olitawaaza ogenda kufunawo enjawulo bulungi nnyo. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.